Eno ye programu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze. Tukuba ttooki mwebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi bye batuuseeko ne bye twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe. Empiso efumita erumya ate ewonya. Jjukira ensi etandika naawe ne b'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza. Empiso esiiwa naye ewonya. Mujja kiwulira. Gavumenti eno kuviira ddala mabega bwe kituuka kuliyirira abantu efaayo nnyo ku bafudde okkira abalamu. Bwe wali okola olugero lw'abo abantu abaafa bakulaga nti nno baali ready okuliyirira abafudde omuwendo munene okkira abakyali abalamu kuba beeyama bali obbawa bukadde butaano then abalamu abakyaliwo bawebwe miliyoni emwemu. Naye ng'ogamba emirambo egiri omwo munda lwaki olwaleero gikyaliyo batema ku muwendo gwe balina kufulumya. Y'enkola y'emu gye baatukola empondwe nga tufiiriddwa abaana abaafa mu tekiniki eyo abaalumbibwa abagambibwa okuba aba ADF. Abaana abo emirambo gambibwa nti egimu tegyaliyirirwa. Okumanya nga mwamitibwa habulwa muntu mukambwe bwe kituuka ku byenfuna twafiirwa bannamagye be yalangirira 54 mu nkambi y'e Bulomare. Bannamagye abo ekitongole ekyabatwala ekya African Union Transition Mission in Somalia ne kigamba kigenda kuliyirira buli munnamagye $5,000 egya dola era ne giweebwayo ekitongole ekyo. Ekitongole ekyo kyafulumya olukala lw'abantu 120 abaafa. Gavumenti ya Uganda yafulumya abantu 54 nti be baafa aba UPDF. Ejje erirwanyi lyatende nnyo era nga y'empagi emu kwayimiridde era okubeerawo kwa gavumenti ekuyimiriddewo lwaki lwa UPDF. Nawulira abantu nga beemulugunya nga bagamba tebaaliyirirwa $5,000 egya dola. Bannamagye ab'engeri gye baafa nga bafiiridde mu lutalo mu lulimi olunnamagye tukiyita KIA, Killed in Action, baali balina okuleetebwa bawerekerwe mu bitiibwa eby'ekitalo. Olaba baawa rediyo eyali omuyimbi ataali munnamagye ne bamuwa n'ekyambalo ky'amagye combat ne bamuteeka ku kololo wali kyekyabalobera oleeta emirambo gy'abannamagye 54 okubaleeta ekkololo. Uganda ebatende nga bahiro kuba baafa lwa ggwanga ki Uganda nga bagenda protectinga walala. Tulina embeera embi wano mu Uganda nti tukuuma amawanga agatuli okumpi era ne twefuula nga ab'ekitalo naye nga ffe wano boundary yaffe etulemye okuuma ate nga gwe mulimu gw'amagye. Abantu b'ekiteezi n'abamu tebannaba kulaba bantu baabwe. Okutuuka olwaleero nalaba emboozi gye wakola eyankwatako ennyo ng'omusajja akaaba amaziga. Omuntu wakyaliyo naye ebyokuyiikula byaggwawo tegeeza tewakyali ssuubi. Olwaleero ndowooza okuvaayo mutandika okwogera bye mutagenda okukola olw'okuba nti tusemberera akalulu mugula emyoyo gy'Abannayuganda. Mwandibadde muyambako abanne bafuna famire zaabwe. Ekyo bwe kiba kiganye mwandituyambye sente ezize zikuŋŋaanyizibwa aba KCC abo be mwagoyo ba Dorothy Kisaka mubateeke mu makomera mukwate emmaali yaabwe mugijjemu sente kuba mwe temugenda zisasula. Ebyo just kuyiwansano ku mazzi kujja ano muwogere naffe tujje tuwogere temugenda basasula kubanga bwe mwakoze enteekateeka esanyusa abantu ate bannannyini mayumba bo temwatubuulidde muwendo. Kitegeeza mwagala kwata kw'omu musanyusa ono naye nga tebigenda kutuukirira. Robina Nabbanja ndowooza mubala kalulu kati siinaawo kirala kye nnyinza kujja kwogera ku eyo nsonga y'ekiteezi. Bonna be bazze bagamba okusasula babalimbye. So sisuubira nti bino bye mugenda okwogera we muba mwagaana okutuukiriza wali ng'emitima gikya abantu tebannaba kumanyira mbeera yabatuukako ate munaasobola okusasula mu kiseera kino ng'embeera bagimanyidde. I don't blame Prime Minister Robina Nabbanja ng'omuntu. I won't blame her. Kuba already ye baatwanjulira dda omulimu gw'omutongole. Baatwanjulira dda ne batulaga nti ali awo kifaananyi bufaananyi kibumbe bubumbe ekirina okuteeka mu nkola bakama abe bye baagala. Byali bigambo bya Tibuhaburwa nga bwe yakola ku Lord Mayor Lukwago n'agamba yamujaabulula ekifo kye bakijaabulula. Kakati ebifo byonna olwaleero mu ggwanga kutandikire ku kya Prime Minister yogayoga mpaka Vice President aliwo. Olwaleero gwe mbuulira mikolo emeka gy'abaddeko. Lwakiri tatumayo mutabani we Kayine Rugaba okuliyirirwa n'abantu kwe balindirira tubale property eyafa. Viki oyina ebintu by'omu nnyumba. Ebintu bye by'omu nnyumba bw'obigatta biri worth even more than 2 million. Jime oyina ebintu by'omu nnyumba biyita mu miliyoni 2. Onfuna bulungi. Abamu ku bantu abaafiirwa ebintu byabwe byali biwera n'obukadde
obuyita mu miliyoni 2 kweyagala omuntu oyo ajje rent nfuna bulungi kweyagala omuntu oyo aguleko obutamu mu ngeri ey'olujeregerero engeri gye yabyogedde mu ngeri ya jeregerero ya kujoga naye ng'ate gavumenti eno bwe banga emaliridde nga ddala eyagala kuyamba abantu abo kyalibadde kyangu nnyo Uganda ngagga with or without aid from any country Uganda yalibadde eriirira abantu abo nebalabirira nebafunira ne wabagenda okudda kyannaku nnyo nti nga tufunye n'abatuyambako World Bank yakatuwa $300 million mu dola bwe butabalika bumeka bubiri obutabaliko obwo bubiri genda wa bw'oba olemereddwa okuliirira abantu bano ng'oyagala kubawa miliyoni 2 ate ng'olaga nti balina n'ebiwandiiko bye balina okuleetera. Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'ayogera nga leader opposition ku nsonga y'emu n'agamba nti kankwogere nga bwe yakoogedde waliwo abantu abamu abakemmentererwa emmeeme yes olw'okubeera nga Joel Ssenyonyi ye leader opposition n'agamba naye mbajjukiza byenkola byengenda okusigala nga nkola kasitamba nga nkyali mu ofiisi eno sigenda kukyusa. Ibrahim Ssemujju yavuddeyo naga yatuuza lumu ne boogera n'amulaga obubi obuli mu ekyo kyaleeta naga naye teyampuliriza kitegeeza lumu ono omukulu oyo yakibagambako wano lumu ayina abantu abamutuma okuleeta etteeka lino nga bwe tumanyi nti Nobert Mao naye ayina abamutuma okuleeta etteeka lyali mu kuleeta nga bwe tumanyi nti Oweekitiibwa Mpooga ayina etteeka amateeka naye gayagala ennongoosereza mu kiseera kino bonna abaleeta ennongoosereza ba DP gonna gafe balingani bonna DP yegalimu Mao wa DP stroke NRM Mathias Mpuuga wa NUP stroke DP Lumu wa DP Bwanika Muveko so Vicky byonna biri mu parliament njagala tubizingire mu kigambo kimu lwaki olwaleero nga tusemberera akalulu lwaki bano we baagala constitution ekwatibweko. Runesa Properties yefeba akabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuleetedde estates ne properties ez'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namaliri Kakuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku miliyoni 1.5 tulina poloti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka office zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 kale tubanirizaako buterevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosako kubanga mutuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo tubabuuzaako tubalamusaako again and again and again part 2 ya program mpiso tuba tuguse ne banywanyi baffe okuli Samuel Zinga okuli Sajime okubeera ne Antonio Mugenyi ne this time around Samuel Zinga tasobodde ayina balodi be yagenza okuvuga kakati tubadde tulina ebintu ebitusesa naye bambi bagattiremu akayimba kaline ho mukyakajjukira line ho line miniya Tone bayimba batya
Tona mbadde wano nga ngatta. Yagamba oyo uline leero mwana mine mwana wanze. Nange ne ngamba nawulira agamba oyo uline ole mine mine oline. No. Sina kye nawulira. Nyumirwa bunyumirwa kayimba. Okay, tubanirizaako mwenna gye musinzira okubeera nga mutugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala nate tukomye okubeera nga tubabuulira luli tubadde mbirala then tuzze okubeera nga tuttaanya ate ku nsonga ez'eggwanga tetulina bakuzirekera ffe tulina okubeera nga tuzoogerako kubanga Katonda atuwadde ekisa n'obwongo okubeera nga tuzitaganjula tuzitunuulira nawe ne tuzikuweeyo oba n'endowoozayo ne tukuwa eyaffe n'ogatta n'olaba eriwo entuufu. Njagala kwegatta ku mikwano gyange bwe tuli wano okubagamba nti ebikusoomooza mu bulamu by'obirina naawe ali obulungi enkyo gya bisanga. Mulimo gwaffe buli omu olunaku lwokedde ng'oli mulamu okutereeza ensobi ze wakoze mu lunaku olwajjo. Weebaze nnyo Katonda buli woozuukuka ku makya va mu kwekubagiza Katonda aba akuwadde omukisa okutereeza ensobi zo ng'omuntu ze wakoze mu lunaku olwajjo. Tutereeze ffe abakyali abalamu baawadde omukka nga tukyassa kubanga toyina kye wali omusasudde so nga neeyagenze jjo oba olwaleero teyamaze mmunyiiza. Kale nno gw'oli munnamukisa akyassa era Mukama akuwadde omukisa. Antonio. Abaganda bagamba ow'ennyimba mbi ayimbira mbabe. Yemmwe baffe kuba mwe mutugoberera mwe mutwegeka emmunye buli lunaku olukya. Ow'ennyimba mbi ayimbira mbabe. Olinga ategeezeza nti tuyimba bubi. Anti era nange nva kuyimba nga tutandika puroguramu eno. Kati ebyange bibadde birungi. Abanakola judgment beba n'amanya. Nyimbye byebyo. Naye nga batulaba mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mwekuumidde ku mukutu. Ntera nnyo okubagamba nti Uganda yafuuka lwoya lwa mu nnyindo olw'ejja wekka. Bye tuyitamu bye bingi, tulina challenge mpitirivu, naye okujjako nga gwe kennyini otegedde obunafu bwo n'amaanyi go we gali, toyina ngeri gy'ojja kutandikamu kweŋŋanga ebyo ebiba bikutomedde. Mwenoonye naddala abavubuka bannaffe abali eyo mutegeere kye muli, oba oli awo bwe munaamala omumanya kye muli kijja kubayambayambako okuba oli awo nga muwaddawaddako okulwana n'ebyo oba emiteeru gye mulina mu bulamu. Antonio Mugenyi gegange we tujja otandikira I think today. Okay. Ronesta Properties batunda ttaka gwosobola okuba nga oli eyo sonda kasente genda offices zaabwe zisangibwa Kasangati okulira na Equity Bank. Hajimiti mulombi waddwa ayina ebizibu ebyenjawulo osobola okuba nga omunoonyako sooka okuba esimu okonfirming oba obuzibu bw'olina bwe butuufu bwakolako. Mu mbeera eyo Brain Train Infant and Primary School somero lisangibwa Kinaawa Nateete wano. Osobola okutwalayo omwana wo owa nasale n'owa primary. Ebisulo weebiri n'abava ebweru oba abadde entambula weeziri ezigenda maaso n'okubanga zibatambuza mpaka ku ssomero ate mpaka okuva ku ssomero n'okutuuka ewaka. Ruzhof mukyala alina YouTube channel osobola okubeera nga omunoonyako awo n'oba nga ofuna katalogo y'ebyo ebintu oba oli awo by'olina mu ndowoozayo okuli okumanya biki ebibeera mu Europe, ogenda otya mu Europe, ewala otya okuferebwa mu Europe, kiki kyozzaako nga wakatuuka mu Europe n'ebirala bingi nnyo ebikwatagana n'obufumbo abali eyo nga bafumbo mwagala kuleeta ba relatives bammwe Bulaaya. So catalog kweri genda choosing and playlist gy'oyagala tandika olabe ate subscribing mwana waffe mu Uganda wa wano but ali best mu sides zeeyo mu Europe. Okay, mbayisiza olukwakwayo olw'embeera y'obudde. Kale mu mbeera eyo ebintu bingi bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda era bye tutasobola kubanga tubuusa maaso bingi bikoze amawulire mu wiiki eno. Prime Minister Nabbanja Musafina avuddeyo n'akonfaminga nga buli family bwegenda okufuna abeera Musafina.
Usafiri erinnya eryo limbuzawuza ate ndyogera ndi serious. Usafiri limulekereyo musafiri kati kanku linnya lya bbaawe lumu bali nkubye ebigambo. Okay, point of correction erinnya baliterezeza PM banterezeza kale. Buli muntu yenna ali mu kampu ey'ekiteeza abaakosebwa kasasiro nga babutikidde bagenda kuba babawa miliyoni 2 bagende bave mu kampu eyo batandike okupangisa baguleko obutamu n'obusigiri obwayatikira mu mayumba gaabwe okosaako n'ebyo ebitonotono bye bagenda ofuluma nabyo mu kampu okugeza ng'ebidomola ebbafu n'obufaliso bwe bakola ki bwe babawa bagende batandike obulamu kye tutategedde oba baba bamaze okuba compensating then balandlord ne balandlady bagenda kubanga nabo babawa akasente akatayatuukiriziddwa muwendo naye nga bagerageranya okusinziira ku ebyo bye walina. Wabaddewo okwekalakasa ndoza wiiki eno ng'etandika bafuluma kampu nga baagala kudda mu mayumba gaabwe naddala bano abali mu perimeters za police nga baagala kuba nga badda mu mayumba gaabwe nga bakooye okubaguumaaza nga bo bwe bakola ki bwe baali bagamba. Mu kiseera kyekimu kiteezi abakosebwa amazzi agava eno mu kasasiro ne gasalako ekitundu ate ekirala nabo beekalakaasa mpaka nakati nabo tebannaba kubanga bayambibwa ebyenkomeredde. Bali meeting ate etabuse tebalwana nalisooka nendaba ekikonde mmwe ne mbaweereza oluvannyuma lutalo lwa luguudo birimu okusasula. Okay, eyo tuveeyo ati nange tebankubira lugambo siluleka lugende lutyo. Kakati nga tuvuddewo gye n'omuhozi Kayine Rugaba avuddeyo ayinaawo byayogedde naye buli lunaku ayongera kutwewuunyisa nange kenyini ngira nembuuza oba lwaki awo era we tuvaawo etteeka erya lino eryokukolamu enkyukakyuka mu kulonda leader of opposition already liringanga erituuse ku final touches tugenda kuyingirako ku parliament speaker Anita Among atugenda kubamuko ku tochi awo munda mu kizimbe omwo mulimu bingi betugenda okumulisaako ate era mu kaseera keekamu tugenda kutwalako ku sanctions oba envumbo ezateereddwa ku bakulu aba police abazze benyugira mu kukuba okutulugunya okosaako n'okubeera mu busambatuko bw'ekibiina ki National Unity Platform bwe kiba kiinako gye kitambulidde ebbanga lyonna okuva lwe batandika okutambula oba okutandika okumiitinga abalonzi baabwe. Awo era tujja kuba twongerako ensonga endala nyingi nendowooza tutandikire ku nsonga ya Prime Minister dakiika nga 5 eyo tugijjewo mu ddiiro tutandikire wa Sajime. Nsonga za Prime Minister miliyoni 2 Right Honorable Robin Nabbanja neri ligateko musafiri omuvubi. Okay. bwe baali bajja promoter ntogenda tomuyingira promoter yes tutandikira bwe baali babakwasa obuyinza mu cabinet generali yatugamba nti bano bavubi gavumenti y'abavubi naye babevubye. Njagala kusooka okulowooza ng'era endowooza yange bwe kibanga abaafiirwa abantu baabwe abamu tebasasulwanga banasasula amazzi abayingirirwa amazzi bwe babanga baafiirwa abantu bo tebasasulwanga n'otugamba nti ate ogenda kusasula abayingirirwa amazzi ndaba obulimba mukulisaayo mu kuwangula awaadi gye yawangudde nammwe abagaba awaadi muli bazibu. Kati Prime Minister Award kale Prime Minister Award Vicky eriiso tonkuba liiso nze njogera nsonga nga bwe ziri. So abantu b'ekiteezi n'abamu tebannaba kulaba bantu baabwe okutuuka olwaleero nalaba emboozi gye wakola yankwatako ennyo ng'omusajja akaaba amaziga omuntu wakyaliyo naye ebyokuyiikuula byaggwawo kitegeeza tewakyali ssuubi. Olwaleero ndowooza okuvaayo mutandike okwogera bye mutagenda okukola olw'okuba nti tusemberera akalulu
mugula emyoyo gy'Abannayuganda, mwandibadde muyambako abanne bafuna famire zaabwe. Ekyo bwe kiba kiganye, mwandituyambye sente ezize zikuŋŋaanyizibwa aba KCC abo be mwagoyo ba Dorothy Kisaka, mubateeke mu makomera, mukwate emaali yaabwe mugijjemu sente, kuba mwe temugenda zisasula. Ebyo just kuyiwansaano ku mazzi. Kujja ano muwogere naffe tujje tuwogere, temugenda basasula. Kubanga mwakoze enteekateeka esanyusa abantu, ate bannannyini mayumba bo temwatubuulidde muwendo. Kitegeeza mwagala kukwata kw'omu musanyusa ono naye nga tebigenda kutuukirira. Robina Nabbanja ndowooza mubala kalulu kati, siinaawo kirala kye nnyinza kujja kwogera ku eyo nsonga y'ekiteezi. Bonna be bazze bagamba okusasula babalimbye. So sisuubira nti bino bye mugenda okwogera we muba mwagaana okutuukiriza wali ng'emitima gikya, abantu tebannaba kumanyira mbeera yabatuukako, ate munaasobola okusasula mu kiseera kino ng'embeera bagimanyidde. Balina mu kwekalakaasa baagala kufuluma mu bitenti mu weema. Bwe baba baagala kufuluma mubaleke bagende bayiye obulamu bwabwe, kuba ekituufu kiri nti temugenda bayamba. Eno nga bwe batugambye ku Dorothy Kisaka, ye executive director, nti bawummuziddwa. Ne of course ne tukitegeera nti omukulu atandise okubala steps za 226 ne wana atandise okuyonja ekkubo. Era mwerinde abali eyo, ekisa kigenda kubeera kingi ku bannabyabufuzi. Ekisa eky'obulimba nno, kubanga kiteezaawo embeera ebaddewo, ne mukwata parliament ne mugitwala eri. Saga abatulime nti balumirirwa kati, ne mukwata parliament ne mugitwala eggulu, naye nga mulesse abantu we muteeseza mu Kampala wane ekiteezi nga tebalina na kyakulya. Abantu abava ludda be baleeta ku kyokulya, sene ne muzitwala eyo. Okulumirwa tekuliiwo, ndowooza era mayiwansaano ku mazzi tewali. Nabbanja kyagamba ggwanga sente ndiwo. Gavumenti eno kuviira ddala mabega bwe kituuka kuliyirira abantu efaayo nnyo ku bafuddokira abalamu. Era baakulaga nti nno bwe wali okola olugero lw'abo abantu abaafa, baakulaga nti nno baali ready okuliyirira abafudde omuwendo munene okukira abakyali abalamu. Kuba beeyama bali obbawa bukadde 5 then abalamu abakyaliwo bawebwe miliyoni 1. Naye ng'ogamba emirambo egiri omwo munda lwaki olwaleero gikyaliyo, batema ku muwendo gwe balina kufulumya. Yenkola y'emu gye baatukola empondwe nga tufiiriddwa abaana abaafa mu tekiniki eyo, abaalumbibwa abagambibwa okuba aba ADF. Abaana abo emirambo kigambibwa nti egimu tegyaliyirirwa. Okumanya nga mwamitibwa habulwa muntu mukambwe bwe kituuka ku byenfuna, twafiirwa bannamagye be yalangirira 54 mu nkambi y'e Bulomare. Bannamagye abo ekitongole ekyabatwala ekya African Union Transition Mission in Somalia ne kigamba kigenda kuliyirira buli munnamagye $5,000 egya dola, era ne giweebwayo ekitongole ekyo. Ekitongole ekyo kyafulumya olukala lw'abantu 120 abaafa. Gavumenti ya Uganda yafulumya abantu 54 nti be baafa aba UPDF, ejje erirwanyi lyatende nnyo era nga y'empagi emu kwayimiridde, era okubeerawo kwa gavumenti ekuyimiriddewo lwaki lwa UPDF. Nawulira abantu nga beemulugunya nga bagamba tebaaliyirirwa $5,000 egya dola. Bannamagye ab'engeri gye baafa nga bafiiridde mu lutalo, mu lulimi olunnamagye tukiyita killed in action, baali balina okuleetebwa bawerekerwe mu bitiibwa eby'ekitalo. Olaba baawa rediyo eyali omuyimbi ataali munnamagye ne bamuwa n'ekyambalo ky'amagye combat, ne bamuteeka ku kololo
wali kyekyabalobeero leeta emirambo gy'abannamagye aba 54 okubaleeta ekkololo Uganda ebatende nga bahiro kuba baafa lwa ggwanga ki Uganda nga bagenda protectinga walala. Tulina embeera embi wano mu Uganda nti tukuuma amawanga agatuli okumpi era ne twefuula nga ab'ekitalo naye nga ffe wano boundary yaffe etulemye okuuma ate nga gwe mulimu gw'amagye. Abaana abaafa wali oyagala tubasiime tutya? Baali balwanira Uganda oba Somalia? Ankuddemu. Buli muntu yenna ng'ayingidde eggye lya UPDF okuggyako ku nkola eno gye tulina eya Mwami Tibuhaburwa ayingira ng'ekimu ku bintu bye bamutendeka kubeera patriotic, kubeera na mwoyo gwa ggwanga. Era edda mu magye agaalingawo mu gavumenti enkadde tebaakolereranga na byanfuna. Era edda mu magye agaalingawo baakugambanga oyingira kukuuma ggwanga lyo na boundary ya ggwanga lyo. Byakakyuka ku mulembe guno. Bano baabattira Mogadishu mu nkambi y'e Bulomare. Kati bano mu kubattira eri nga tebaali ku nsalo za Uganda. Toyina kunenya bannamagye kuba batwala biragiro. Nenya yabawa order. Kakati tukyatunuulira abo ekitongole kya African Union bekyaliyirira ne batatuuka okuliyirirwa kwabwe ne kutatuuka nga kuweereddwayo etali gavumenti ya Uganda. Kati njagala gwe okubemu akafaananyi kalungi kikoosuubira okuva mu bantu ababba n'omudidi oguweereddwayo okuliyirira abafu ogw'abafu. Bw'olindirira okuvaayo baliyirira abantu betwafiirwa awo abayita ne mu bibiri. Bw'olindirira okuvaayo n'obukadde buno obubiri bwe bali mu kubalimbalimba nti bagenda kububawa bwandiremererwa okuwera. Polisi ya confirminga 35 ab'ekiteezi. Anti boyogera ko bogama nno ba confirminga Vicky. Abo be bafu. Wano nga 18 ne Ati ya polisi. 18 waliwo n'abatannazuulwa. Watukolera emboozi n'otulaga nti waliwo abatannaba kuvaayo. Okay, tugende maaso. 18 ne 19 November 2020. I don't know oba kyama ki Mwami Tibuhaburwa kyayina mu 54. Twafiirwa abantu nga kirabwa n'ayonka ku butambi nga bayita mu 10. 18th ne 19th November 2020. Era byemu Bobi Wine kwe yayimirira n'atwala Mwami Tibuhaburwa mu International Criminal Court nga 8 January w'omwaka ogwa 2021. Ngebulo nnaku ntono nnyo tugende mu kalulu. Yagamba yatemula abantu ate n'avaayo ne yeewaana mbu yalabye bano bamuteekako embeera n'atumya amagye agali mu nkambi agali mu ntalo gajje gakkakkanya embeera. Byali bigambo bye. Ennamba y'abantu abafudde ekaluubirirwa nnyo gavumenti ya Mwami Tibuhaburwa okujanjula oba okujanja kubanga ye ng'omuntu yeeteeka mu ttuluba nti freedom fighter. Naye ate mu kweteeka mu ttuluba lya freedom fighter n'ateerabira kali nti we are NRA era omulimu gwaffe omutongole gwakutta National Resistance Army. Onfuna byali bigambo bye byendi mu komyawo. Ye kennyini n'agamba nti mu lutalo olwatuleeta abantu abakunukira okuwera 5,000. 5,000 ng'obala buli muntu ogimanyi. Ne bagikuteera wano. 5,000 egy'abantu ogimanyi. Naye ate ekyobulumye ennyo bw'ogattagatta abantu betufiiriddwa olw'enkola embi eya gavumenti ya Mwami Tibuhaburwa batripolinga emitwalo gy'abantu egy'ataano egyafanga jja mu kubalimbalimba nti aleeta ebirungi. Nga mpawo kalungi kalabwako nga tonna ntwala ku microphone. Nkomawo ku by'omukyala Robina Nabbanja. I don't blame Prime Minister Robina Nabbanja ng'omuntu. I won't blame her. Kuba already ye baatwanjulira dda omulimu gw'omutongole. Baatwanjulira dda ne batulaga nti ali awo kifaananyi bufaananyi kibumbe bubumbe ekirina okuteeka mu nkola bakama abe bye baagala. Byali bigambo bya Tibuhaburwa nga bwe yakola ku Lord Mayor Lukwago n'agamba yamujabulula. Ekifo kye bakijabulula. Kakati ebifo byonna olwaleero mu ggwanga kutandikire ku kya Prime Minister yogayoga mpaka Vice President aliwo olwaleero gwe mbuulira mikolo emeka gy'abaddeko. Lwakiri tumayo mutabani we Kayine Rugaba. Okuliyirirwa n'abantu kwe balindirira tubale property eyafa. Vicky oyina ebintu by'omu nnyumba.
ebintu bye by'omu nnyumba bw'obigatta biri worth even more than 2 million. Jime oyina ebintu by'omu nnyumba biyita mu miliyoni 2. Onfuna bulungi? Abamu ku bantu abaafiirwa ebintu byabwe byali biwera n'obukadde obuyita mu miliyoni 2. Kwoyagala omuntu oyo ajje renti, onfuna bulungi? Kwoyagala omuntu oyo aguleko obutamu mu ngeri ey'olujeregerero. Engeri gye yabyogedde mu ngeri ya jeregerero ya kujoga. Naye ng'ate gavumenti eno bwe banga emaliridde nga ddala eyagala kuyamba abantu abo, kyalibadde kyangu nnyo. Uganda ngagga. With or without aid from any country. With or without aid from any country. Uganda yalibadde eriirira abantu abo, nebalabirira, nebafunira ne wabagenda okudda. Kyannaku nnyo nti nga tufunye n'abatuyambako. World Bank yakatuwa 300 million mu dola. Bwe butabalika bumeka? Bubiri. Obutabalika obwo bubiri bugenda wa. Bw'oba olemereddwa okuliirira abantu bano. Ng'oyagala kubawa miliyoni 2 ate ng'olaga nti balina n'ebiwandiiko bye balina okuleetera. Atayina kiwandiiko nga n'ebimu byafiira mu mayumba. Oba oyagala kubba gavumenti bw'oba tolina biwandiiko. Therefore, bantu baffe tewali kalungi kagenda kuva mu mwami Tibuhaburwa ke mba mulindirira. Weewozeeko ku nkola ya Samwero? Ne bwenaaba anyway, twala microphone. Omusajja adda tansokola ku nkola ya Samwero ey'okugaadinga. Mwagira wali waliwo omugagga yawa abantu bawali mu Lubigi. Waliwo yabawa ettaka. Okya following ebigenda maaso. Ebyo byagwa ku ttaka ndiruda nemba wa report. Report weeri naye tujja kudda tugibawe nenga yo weeri. Niyo tegedde kyentegezeza. Tegedde. Kakati kiki kiri mu parliament naddala ku nsonga za leader of opposition. Wow. Updates. Kakati parliament yaffe ekyayongera. Nabadde nkola emboozi ne mbagamba nti tugenda kulaba nga tetunnabatuuka mu kalulu ka 2026 tugenda kulaba okusikangana ebitogi mu parliament. Nina bato gye nabadde ndaba wakati wa Ibrahim Ssemujju Nganda ne Lubega Sseggona ne n'omubaka amanyiddwa nga Oboth yakola kapate ka Thanksgiving nga minister naita CDF ng'omwogezi nga guest of honor. Kati prime minister yali yayitibwa Robina Nabbanja. Teyabaddeyo, yabadde bweru wa ggwanga. Omumyuka prime minister najja mu ngatto za minister. Bwe yazze omumyuka n'ayita CDF aggalewo omukolo. Ssemujju Nganda ng'agamba nti CDF w'eggwanga ali wansi wa minister. N'ebyobufuzi tateekeddwa bibeeramu. Naye bamuyise nga guest of honor. Era aggalewo ne Thanksgiving eyo. Kati Ssemujju Nganda yabadde agamba Lubega Sseggona nti weebaze otya omuntu akoze ekikolwa ekityoboola. Ntumanya amateeka n'obukwakkulizo nti CDF teyeetaba mu bino. Kati ate gwe oyozaayoza ono kakati olinga agamba nti Junior yawa senior ebiragiro. Okitegeera? Kuki ekyokukola? Kubanga bw'ogamba nti ate ono yagenda okuggalawo obanga agamba nti Nabbanja ali wansi wa bigere byani bya General Muhoozi CDF. Omukulu n'avaayo Sseggona naye n'alumba. Oboth we yakutte n'ayita Ssemujju Nganda omukebe omukalu. Naga nti ntegedde nti
tuyina abantu nga mikebe mikalu nga Honorable Ssemujju Nganda naga ati weewuunye omuntu gwe nina okuyita omukebe omukalu ate yampita omukebe omukalu okitegedde nti kyewakoze kyekyomukebe omukalu nze ng'agamba sipiika Tayebwa ye yabaddemu nti sipiika inza zo bagamba nti bakoze ekyomukebe omukalu ate nze gwe bagamba nti ndi mukebe omukalu n'abuuza ddala ekyo gyekiri. So paalamenti eri mu katu ako kanyumidde mu paalamenti naye omukulu lumu yayanjizza ebbago lye yalireeta naye ekisinga okubeera fane bamuwa obudde nga bali eggulu ajja ayite mu bibiina ebyobufuzi era yeebuuze afune endowooza. Ekibiina kimu kyokka kyekyasembye endowooza ye kyekibiina ekya PDP gya Bwanika kyo kyakkiriziganyizza naye. Ebibiina ebirala byonna byesambye ensonga ne DP mwava baaganye yaga nti NUP teyamuwa mukisa kugyebuuzaako yalyanjizza obunkenke bwabaddewo naye ababaka ba paalamenti baaganye ab'oludda oluvuganya baaganye okusemba ekiteeso kino era ne kireeta ebibuuzo mu paalamenti nti lwaki omukulu lumu apuushinga nnyo ensonga eno naye ng'amaze okwebuuza ku bibiina byonna ne bimugamba nti nedda lwaki agiremeddeko era agamba nti erina okugguka. Paalamenti ndowooza eyingiddemu ebintu nga bibiri Vicky. Tuyina paalamenti eyinamu abantu abakozesa amaanyi ag'enjawulo nga oba ababaka baagala oba tebaagala nga bye baagala birina okuyita. Ekyo kyo weekiri. Tukkirize nti influence ya sipiika weeri mu paalamenti era ekola nti waliwo okulwanagana kuba ne Nobert Mao kyeyaleese gavumenti yakyeganye egamba nti yo tekiriimu okusinziira ku Robina Nabbanja. So tutunuulira amateeka agajja nga tegayina mugongo bwe gaba galina nga gwekwese ne bayimiriza omuntu awajja aleeta ekintu naye kennyini kyaleeta takitegeera. Okitegeera Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'ayogera nga leader opposition ku nsonga y'emu n'agamba nti kyabulabe okubeera nga kankwogere nga bwe yakoogedde waliwo abantu abamu abakemmentererwa emmeeme yes olw'okubeera nga Joel Ssenyonyi ye leader opposition n'agamba naye mbajjukiza byenkola byengenda okusigala nga nkola kasitamba nga nkyali mu ofiisi eno sigenda kukyusa. Ibrahim Ssemujju Nganda yavuddeyo naga yatuuza lumu ne boogera n'amulaga obubi obuli mu ekyo kyaleeta naga naye teyampuliriza. Kitegeeza lumu ono omukulu oyo yakibagambako wano lumu ayina abantu abamutuma okuleeta etteeka lino nga bwe tumanyi nti Nobert Mao naye ayina abamutuma okuleeta etteeka lyali mu kuleeta nga bwe tumanyi nti Oweekitiibwa Mpooga ayina etteeka amateeka naye gayagala ennongoosereza mu kiseera kino bonna abaleeta ennongoosereza ba DP gonna gafevaringaani bonna DP yegalimu Mao wa DP stroke NRM Mathias Mpuuga wa NUP stroke DP Lumu wa DP Bwanika Muveeko so Vicky byonna biri mu paalamenti njagala tubizingire mu kigambo kimu yes mu kigambo kimu lwaki olwaleero nga tusemberera akalulu lwaki bano we baagala constitution ekwatibweko bonna nga bye baleeta balaga nti bya mu bwangu lwaki kati
waliwo hidden gender eri munda era nga abajje kwese mabega ate eyamba bali mu buyinza. So abadipi tubebaza okubeera nga mukola bulungi mufaayo eri eggwanga era tubebaza okubeera nga eggwanga mulikolera emirimu emirungi ery'okugibbika naye ate tubajjukiza nti eggwanga lyerino lyerimu abaana bammwe bagenda kutunuulira obukyafu bwe muli mukola bwe mwonoonedde mu ggwanga lino bajja buwunyiriza bamanye we bwali buwunya. Okay, kale nyongerako ekigambo kimu nga ngamba nti fundikira ensonga ebiri mu palamenti y'eggwanga ebiri mu palamenti y'eggwanga weewaawo tebindabikiranga bipya. Kuva palamenti we yayingiramu omuteeru ogw'okubeera nti waliwo abantu abeefuula bannantagambwako muteeru gwennyini mu lulimi olw'abajjowero babayita bannantakobwako abatagambwako. Mu mbeera eno nalabye olunaku lw'eggulo ng'ekikonde kaabula kata kinyooke wakati w'omubaka ow'erw'emiyaga n'ow'ekitiibwa Anita Anet Among. Ng'omubaka agamba motion ya lumu eno ng'edduka mbiro naye ate ffe bino ebyaffe ebibaddewo ebbanga lyonna nga tubyogerako nga tebifiirwako era tebireetebwa ku order paper. Gegana amanyanga ge watugamba ge tujja okwogererako e Kampala nga togawadde mwaganya amanyanga gaffe kwogerwako. Bwe mubanga mugamba bali be batuufu ffe tuli ready okutekinga defeat okwadimitinga ketubanga tunnyonnyoddwa ku floor ya parliament ate nga bwe kiri. Nange ne ŋŋamba odifendinga kiki ekyo ate nga kye kituufu kireke kiyitemu buli munnayuganda akitegeere tufune clarity nti ddala abakulu tebaalya abakulu tebeegabira mu didi era tibaawuuta nakyo tukitegeere. Omukyala Anita Among yagambye ekyo nakola judgment oba oyagala oba toyagala kyaggwako omubaka oyina kyekubiira oyina bootwalanga abaana n'ebyana mu palamenti muno awe wavudde nabe. Bwe nali nkola program Jimmy gye yarecommendingira abantu ku mukyala Anita Among ogenda okulaba ennyo nabinnyonnyola naye kambaddiremu katono muntegeere bulungi. Muganda wange Jimmy bw'abadde ayogera agambye nti NRM yeeganye ekya Mao era Mao abireeta ku lulwe n'omuntu amuli emabega atanategerekeka. Obadde okimanyi nti buli motion Mpuuga Lumu ne Mao gye baagala okuleeta kumpi efaanagana oba etuuka ku bigendererwa bye bimu. Do you know that? Motion ya Mao, motion ya Lumu, motion ya Mpuuga kubanga ne mu motion ya Lumu mulimu akawaayiro kagamba ke baagala okwongeramu akaleeta embeera ya presidential candidate okubeera nga alondebwa mu parliament ng'oggyeko obwalopo. Mu motion ya Lumu mu ya Mpuuga gy'aleeta namwe mwekali mu ya Mao gwe mutwe omukulu. Nabagamba waliwo possibility y'okubeera nti Mwami Tibuhaburwa akirimu n'ey'okubeera nti takirimu. Birituwe nti tulina omukyala Right Honorable Anita Anet Among mu palamenti y'eggwanga olwaleero akulaga nti motion ya Lumu ya makulu nnyo era agiwadde omwaganye eyitewo mangu ku order paper naye nga waliwo motion ebadde debating bwa censure motion gye bayimbidde emyaka n'emyaka nga tereetebwa. Onfuna bulungi. Ne batuuka n'okuteekawo akakiiko ne bakawa ebbanga lya lunaku lumu 2 katuule mpaka Lopu we yalinnyemu n'agamba wolan mumpeemu wiiki mala okuyita mu bannakibiina kyange mala okuyita mu balala abali ku ludda oluvuganya kuba bonna motion bagiganye. Lumu oyimirira ku ground kinga babaka banno n'abali mu DP muova baganye motion eyo gwe n'olemerako bulungi bwayo. Era gwe Right Honorable Anita Anet Among otuwa bukakafu ki
nti ddala ababaka 186 abateeka omukono ku censure motion y'abakomishona gwe ng'omuntu omu bwappeke bwa Namunigina ogigobye ate n'oleka eno erina abagiwakanya abangi efuna omwaganya eyitewo eri emergency nnyo mutuleetera ofuna endowooza nti omukyala Anita Anet Among yandibanga yali emabega wa lumu bwe muba nga temulina kintu kinene kye mugoba lwaki olemerako gundi eno eyite even at a time ng'olaba n'abe-NRM bennyini bagikubye gwe n'ogamba kale akakiiko kagende katuuleyo ennaku 2 tudde tulabe kinaaba kitya. Ani agoba ekintu kino? Mu kulaba okwange bwe nali nnyonnyola lwakuba omuntu oyo waŋŋamba ku programu eno tetulina mwogerako nnyo naye ebyama byonna nabyogerera. I recommend people bagende ku video eyo bagirabe. Nagamba mulimu omukulu mu parliament ayinamu ababaka ababe era nga yabavujjirira nga yabateekamu omudidi. Mu kubeera nti yabateekamu omudidi ababaka abo balina okugoberera ne batambulira ku byayogera. Ojja kwekanganga lumu y'omu ku ba victim abali anda omubaka oyo gwe nayogerako oba omukungu oyo. Kuba lumu naye kyapushinga alaba tekitambula naye akipushinga lwampaka kubanga kiteekwa okukola ki okugguka. Era lumu mu bigambo bye byayogera agakale tetuganye waliwo obuwaayiro obutannaba kutuulamu bulungi naye kijja kuyitamu tujja tandika twekenneenye buto. Lwaki oleeta motion etali ready? Lwaki oyanjulira ababaka banno abategeevu ababaka abalina ebyokkola motion ngeri half baked obanga tolina kyogoba bugu teguba muliro mupa ku kaki n'ekirala obulimba lumu kye yatukoze bwe yali ng'ayogera bw'abadde nga bannamawulire bamubuuza lumu byabadde nga annyonnyola si byaleese mu parliament nti abadde aweebwa omwaganya ku TV ne radio nga nnyonnyola ensi era bwe buzibu bwe tulina n'abantu baffe abali ewala ne intaneti nti ebintu babirinda ku radio na TV obwonno bulabe kubanga abantu abawuliriza Honorable Lumu bye balina mu mutwe birala ne byaleese mu parliament era kye kyatabudde ababaka okitegedde nti yes nti olwaleero otunuulya nogayi dwaki anyumya kirala ku mpewo ate ne bu parliament n'aleeta kitegeeza omukulu oyo kyayogera waliwo omuntu ayagala kino ekya Lumu kiyite naye mu lukwesikwesi Lumu yennyini yayagala kiyite watugaana okwogera amannya wano era watukola bubi nnyo ku point eyo. In my own thinking mu ndaba eyange ey'ebintu nabagamba waliwo omuntu avuga munne nga kaguddeyo manyi NRM eyo erimu emiteero NRM eyo temulaba nti nno batya Bobi Wine nabo bennyini within the party beetya akakiiko kanneke katuulakokko ne bagoba omukyala akulembera parliament y'eggwanga mu meeting eyo naye ng'akakiiko ako kalina nteekateeka yakulaba nga kamukwata ku nkoona lwaki bagenda okulaba nga adduka nnyo ababaka nga bamuwuliriramu nnyo ate ne motion eno eri mu kujja okuva mu bantu bano benkugambye bonna bava mu DP Mao Lumu ne Mpuuga motion eyo tefavoringa Mwamiti Bwabulwa on the other hand bw'ogamba nti nno akulembera eggwanga alondebwe parliament alondebwe babaka ba parliament ddala olina obukakafu nti Mwamiti Bwabulwa akyalina amaanyi mu parliament ekyo kimu bw'obanga tolina bukakafu nti akyalina amaanyi mu parliament kijjayo kiri muganda nge kyagambye nti abe-NRM bamugambye entayi tetuli mu bintu byammwe obireeta ku lulwo kati ani ali emabega w'abano bonna ani abakumamu omuliro ogwo ate ogulabika nti newankubadde bafunye ba opponent bangi within the parliament beeyongerayo nga ekintu bakitwala forward
ani ayina amaanyi mu paalamenti y'eggwanga? Okay, ayina amaanyi mu fayiro ya lumu yerumu kubanga ye kagivuga. Ogamba oti asotte eggaali nti ani ayina amaanyi agasotte eggaali nga nze ndi ku ggaali eggaali ekulukuta. Kale kakati gundi ono Mathias Mpuuga ayina ebigambo byagenda apokera agenda amansi entungo. Nedda okupokera si kigambo kibite mu nfuna bubi. Agenda apolota abalonzi be mu byalo eyo. Oko si kupolota. Aperereza abalonzi be. Guno naguli wano na wali. Abakuba tabiri ziri ezayogerwako ezireetera omusumba okuleka akatuuti n'abuulira obufuzi. What are you? Kakati tutandikira awo nyine omukulu abala ki? Twali tulude n'okumbuuza. Kakati mukulu Vicky. Yes. Mudakiika nga 3. Mu bintu byenjagala kansooke ne kino ekyokulabirako. Bw'okwana ng'omuwala n'omanya nti gundi amwagala, enkola ey'obugunjufu kubeera kukwana nga tonyeze kw'oli. Tosooka kuvunza. Tovunza. Abadde akwana. Jangu olaga obusobozi bwoggwe. Teekayo fayiro yo. Bw'otandikira kw'oli oba mujega okusinga kw'oli. Oba mujega emirundi gye simanyi. Ow'ekitiibwa wajolaga Mathias Mpuuga omuteeketeeke okuva mu nkoba za Mbogo, Suubi, DP Broko, eyo gyagenda akwanira abalonzi nga yeegula obuganzi mu nteekateeka ze eziddako. Bw'okwata n'otandika okkuba eno amagye amavundu, nze ndowooza ate ggwe obeera kintu kiralamu n'okusinga gy'okuba amagye amavundu. Kubanga gw'oli mu kuvumirira takuvumirira. Nawe okimanyi nti ssente wazitwala 5. Nawe okimanyi lwakuba bwe mudde eyo mu bantu beeyo mu byalo eyo. 5 yakivaako. Takivangako redda ziriko yakyogedde. N'agamba mbu bagamba mbu natwala ssente. Yazeewola jazizza. Entandaalo gimanyi? Ya ghetto. Waliwo abannabyabufuzi abasaana entandaalo. So omukulu agamba abantu nti ssente teyazitwala era n'abawa ebyokulabirako. N'abagamba nti omukulu Sekandi weeno waffe Buddu Masaka eno yali atukiikirire waffe naye ssente yazifuna n'abalala. Naye gwoyogerako ssente yazifuna nga nnyusa emirimu gy'akola. Omukulu gwe ku myezi 9 gavumenti nga yakusiima mangu. Uwekitiibwa wakola oba gwe bakuwa nga bakulabyemu nti emirimu gyagituukiriza bulungi. Owekitiibwa Mathias Mpuuga ffe tubuuza nti NUP gy'olimirira omaze emyaka emeka mu byobufuzi? Emyaka gy'omaze mu byobufuzi toolako emyaka 4 gyokka. Kariya yo yonna mu byobufuzi siviyo gy'osobola okuwa omuntu n'ategeera nti yeggwe Mpuuga mu paalamenti ne mu Uganda eriko ekigambo NUP. Eriko emikono gya Bobi Wine, omunyu wa Walagi, omunyu w'enjaga. Yalowooza bulungi okusinga abakulu abaali batanywa njaga gye wayita mu bibiina yonna nga tebakuwa. Gwe tolowooza nti nno oyo omuntu wadde munyu wa njaga yeetaaga ka respect. Tolowooza nno oyo omuntu yeetaaga waakiri naye omutunulemu mu ngeri endala oleme mulengezza nnyo. Kyendabye abantu abamu abava mu ki nsaba kubuuza babali mbuuza gwe nkale embwa gimanyi dog yes yes embwa gimanyiiko ki? Eboggola ekuuma ewaka ate era bw'egwa eddalu eraluka eruma. Thank you. Mbadde ntunula waliwo
ku TVM baleese omubaka omu ku babaka abali ku lusegere lw'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga era nga bagamba waagwa we tuligwa bamuyita mbwa tekamwa Honorable mbwa tekamwa w'Entebe ntunudde mu characters ne ngamba atugambye nti nedda kiri kibadde kibuuzo kirala naawe n'amanya nago kikulu abakadde nga mutuuma abaana mukulu kamalirize omukulu agambye ffe tubadde tumanyi nti bano abasajja bali ku opposition kununula ggwanga bwe mpulidde Honorable Mbwa ng'agamba malayo erinnya ly'omusajja abaatugaana erinnya limayo njagala ojjukire ntwale mu parliament yes malayo erinnya ly'omusajja Honorable Mbwa tekamwa wange nange eryange balitemako ne Antonio bimereko bireke genda maaso omukulu etteeka erigenda okufuga erinnya lyo Honorable ng'oliise nti mbwa tekamwa ne liggwayo bw'oba toyagala ddimalayo gamba kimu Honorable w'Entebe ekyo kiwedde anti kyokoze Vicky yes twali waliyo bamuyita totunyumiza totujjukiza gye twali kale kaŋŋende yes tubadde tumanyi nti abasajja bano balwana kujja kukyusa bukulembeze nga constitution bw'ekiragira okutuuka wenda by'omusajja ng'ali ku terefayina annyonnyola n'agamba twebaze nnyo Oweekitiibwa Mpuuga bwe tuba tugoba mwami Museveni n'abaako byatusuulira tusooke tukwate ebyo kakulu kubanga nze okuba nazaalibwa ebbanga lyonna ndabye mwami Museveni yafuga kati nnyama ntono okayana eri mu nkwawa okiwulidde nti bw'asuula oba ntutteko 3 oba oli atutteko mmeka ne ŋŋamba nzirayo wali ku kagero k'embwa eriiraliira okitegedde akagero kali kewantadde mu njoki kuno si kuwokya naawe so kali nti omuntu tasobola kusitiikinga ku kigambo kye ebbanga lyonna bano abasajja kituufu babadde tebali ku opposition babadde mu kulya omukulu yazze akyogera ku pano kuno emirundi ne kati akutte mu luwombo lwabwe kankubuye tebasobola kumwagala ye Bobi Wine ye Joel Ssennyonyi kye kibiina kya NUP they have to fight ekibiina ekyo bajja kujjayo amaanyi gaabwe nakugamba no waliwo n'abasobola okuwaayo abaana baabwe okusuula NUP kale tugenda wa Antonio katingirawo olumu noonya ebigambo ebyokwogera ku mukulu ayitibwa Oweekitiibwa Mpuuga onoonya we mutandikira ne wambula Mpuuga ye kennyini kuva mabega abadde ajjayo ku bengaliki bwe twogera ku award eyamuweebwa baamuwa award maybe abali eyo mwandinnyambyeko omuntu ali ku ludda oluvuganya gavumenti evaayo etya nemuwa token of appreciation olw'okugivuganya eyinza okuba nga efunye ebizibu bingi mu kuvuganyizibwa kwayo in fact nawulidde Empuuga yeewaana nti kuva lwe yava ku kifo ky'obwaloopu bye yali alondoola abaana abali mu makomera mbu tebikyakolwako era byakoma ku ye n'omugamba weebale nnyo weebalire ddala naye wajjayo bameka ku mulembe guno ogwaloopu ono Joel gwe tulina kwe tulabidde nga n'obutambi bufuluma ng'abaana bateekateeka okubagulirira olw'akaliro akeeyongedde okuyitirira ng'abaana ku mulembe guno ogwa Honorable Joel atakolagana ne bali era loopu Joel tebagenda muwa token of appreciation kubanga naye baba kubanga baali bakugimuwa ebbanga lye yakamalamu baali badde bagimuwadde kuba Mpuuga ye baamuwanga yakamalamu ebbanga lya myezi 9 ne bamwebaza okukola emirimu gy'atannakola twandibanga tuli wano
nga bamwongerayo n'endala oluvannyuma ng'ekifo ky'obwalopu akivuddeko ng'eno yali deposit eri initial nga bamuwa $5,000,000 nga byantandikwa bya mulimu gwe yali abakolera nga bamwongera endala mpuga aveeyo tulambululire twandibeera wano nga yafuna endala bwe tubanga gwe kennyini mu byonna by'otunuulidde byoga noonya ebigambo olumu byenyinyonnyoleramu mpuuga ne bimbula ye kennyini bw'avaayo n'agamba nti waliwo abakemetererwa emmeeme ndaba nga ye yennyini yakemetererwa emmeeme buli lunaku olukya omanyi bagamba okwogera ennyo kubi gyakomye okuvaayo okwagala okujja okwedifeninga nti teyalya gyakomye otuwa obukakafu nti ddala yalya buli woolaba omwana mu maka fedda munnaaye we twakulira ng'omuntu akola ekikolobero yakyegaana ennyo ng'akyegaana nga bagamba baana mmwe ani leero eyayonoonye ku buliri ani yalidde ebinyeebwa bamalaleeta kaziŋŋoonyo ne mulaba obwedda afa yeewakana anti wulira bw'atandika nedda maama abo bagundi be bamanyi naye gye bigenda okuggwera nga nambemu mu kwegaana kaziŋŋoonyo kamukutte nga kamukutte yali emabega w'obubbi banne bakomishona abalala bo baliwa mu kintu kino nga tebanyega nga tebalina kigambo kibavaamu bo baatula ne bakkakana kuba bamanyi omunyago gwabwe gwe baafuna baagufuna already bakolera gavumenti gwali ku ludda oluvuganya gavumenti ekwebaza kiki wagikolera twandibanga tuli wano nga n'abaana abali emabega w'emitayimbwa omanyi mpugo yalina ebyafaayo bye bwe baakwata abaana ekalangala omukulu yali wali ayimiridde nga bayitako muyite actually nga ye n'omuprotecting nga bamuprotectinga omukulu oyo gw'olaba mpuuga ekalangala yali tannafuuka loopu nga tannaba nafuuka mubaka wa ku kaadi ya Nuupu mu budde obwo Bobi Wine batere bamukwate bamuteeke ku helicopter abaana bayoolebwe mpuuga oyo baamuleka n'avuga emmotoka ye bulungi n'addayo ow'ekitiibwa mutuleetera okukemetererwa emmeeme mu ngeri y'ettyobooko ne tugamba ne tugamba mu ngeri y'ettyobooko ne tugamba nti naye omukulu ono tabanga bulijjo emirimu gino gy'akola agikola kagenderere ng'omukadde akogga gw'oli muntu kika kiddala avaayo okuyimirirawo ku lw'abalala nga bo beetuddeko nga lumonde ono gwe bayita ntudde buleku nga tebanyega nga naye gwe nga gwalaga nti era gwalina obulumi obungi gwe bakutteko ennyo tewali adduka nga teryamugoba Bobi Wine yayogera omulundi gumu ekyo n'agamba tukyogedde kiwedde tetukiddako oba omwagaanya ogwogera okomyawo ebyayogereddwa addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto kyonna kyonoonya mu mawolu ago ag'obubbi bwe wakola bannayuganda omukkuto gufuna ayinza okuba nga yali anzibe nga si yabbye oba yabbirwa nze bwe nkutuma onzibire emba sibbye ebigambo bya mpuuga byankomadda kaakati tufundikire ne envumbo zifuuse envumbo sanctions hasimu yange eweddeko omuliro but badde njagala ani alina lisiti y'abasajja abo agituyisizeemu omulundi gumu buli musirikale gw'oyisaako njagala otuwe n'akavuyo ke oba okayina but I think abamu nsobola okubabuulira because agamanya gazzenga gakola ki gazzenga gawulirwa mumbeera eyo omu ku peesa lye baanyize amanyiddwa nga Eri Wamanya tulinako Alex Bwine tulinako Twesigye Ahmad tulinako Bobu Kagarura bebo abanyigiddwa amapeesa eggwanga
erya America mu kiwandiiko kye twalabyeko nga kitambula. Era ne kikakasibwa omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi, the President of the Republic of Uganda gwe babba. Kale tutandikira awo abakulu bana basobodde okukwatwako bateereddwako envumbo but envumbo ezo tezibakugira buteeyagalira mu ggwanga lyabwe era tezibakugira buteeyongera okukola bye babadde bakola but zibakugira kubaako gye bakola ki gye bagenda in case nga balina kye beetaazaayo. One, Mr. Kyagulanyi principal ebbanga lyatambudde eddene ebweru wa ggwanga awo nga bantu babuuza kiki ekigendererwa kye ebintu bino ebyokusanctioninga abantu ebweru w'eggwanga ne batafuna misango gibaggulwako ate mu nsi yaabwe oba ne batafuna bibonerezo bibaweebwa mu nsi yaabwe okusinziira ku misango ye Bobi Wine gy'abaloopa eyo gye babateerako envumbo. Kitegeeza ki? Are they protected here we bakolera emisango oba they are just kukonjerwa ebweru w'eggwanga lye babateerako envumbo? Because tutunulire two sides nga tubala nti wano abagambibwa okuba nti bazza emisango bakola ebikolobero ku bannayuganda babateekako eyo envumbo. Bobi Wine gyazisaba, yes we appreciate that bwekibanga kyekituufu naye ate wano mu misango gye bakola okuba kuteekako eri envumbo lwaki wano tebavunaanibwa? Ekyo kimu. Second, lwaki no bwekibanga wano tebavunaanibwa kiraga ki eri awaayira bawaayire basajja battu bamaama bataata ne babateekako sanctions zino? Kakati omuntu alabira okumpi oba omunafu mu ndaba y'ebintu asobola okuvaayo n'akugamba nti America ne webateekako sanction tebiina makulu, naye njagala bakugambe gwe ali eyo ayinza okwogera endowooza y'ekijega bw'etyo, bakugambe nti kolera mu katawuni w'obeera toddamu kafuluma. Oyinza okukitwala ng'ekyolubala ate ennaku ezisooka, naye ebyetaago bitandika okulaga nti olina okusukka awo. Bwe bakusibira mu nnyumba yo tekitegeeza nti tofuluma mu compound, naye ekyo kye weetaaga era kisinziira ku level kw'oli woddukanya bizinensi erinnya lyo n'ebyo by'okola. America egenda okukwata ekuseko sanctions bamala kola research, tebava mu bbanga. Bano betwogeddeko bonna balabikidde mu mivuyo egy'enjawulo. Okugeza bwe bakugirayo ne bagamba nti ono yakuba honorable zaake bubi nnyo naye ng'ekimukubya kuwa abantu mmere mu COVID, abantu abafa enjala oli abawa ekyokulya. Omanyi lwaki amawanga nga galwanagana tebakuba ba Red Cross? Baliwo kuyamba. Oba oli musirikale wa saidi eno, oba oli wa saidi eno, oba oli muntu wa bulijjo, yo bajja kukola ki? Kuyamba. Kati oba kubazaake bino byonna obutambi weebuli buvaayo ne kigenda ku record. High Court wano mu Uganda neekakasa nti kituufu baakola kye baakola. Bali we basinziira ngenda kusembeyo ekyalwaki wano bo tebapanishingibwa. Bali we batunula Viki bali abasajja bamanyi kye bayita democracy era abantu abali eyo America esobola okubeera embi, nsobola okukkiriziganya n'omuntu akyogera, naye singa mumanyi ku bulungi bwa America emabega, America ejja mu nsi yo ngeze eyagala amafuta, naye ekakasa nti gwe gwetwalako amafuta ekuwadde obulamu obulungi, ekuwadde ne kasente kituufu n'etwala naawe n'osigazaawo. Okitegeera? Nga bw'obuuza omuntu nti olwaleero
ffenna baatugema wano polio gwali owuliddeko gavumenti ya Uganda ngamba tusimanya tunoonya ssente zigema polio omanya akisasulira ekyo ssente ziva iri eri US okutugema polio wano nti yeetunuulira nnyo eddembe ly'obuntu n'obulamu bw'abantu buyimiriddewo butya bweraba era buli kyeyogera ne wano bagamba balinnyirira eddembe ly'obuntu ebimu ku bivunaanyizibwa kwe kubeera nga baatulugunya bavunaanyizibwa ku kubuzibwawo kw'abantu ab'enjawulo wano e Uganda Vicky saagala nkirwe nako wano akoze ekivve gavumenti yaffe gwetunuulira ng'omuzira njagala otunuulira abasajja bonna abazze bakola ebyambi ono abalabikira mu butambi nga batulugunya bannayuganda babongera mayinja wano ne bwobba n'okakasa nti oli mubbi ddala bakupromotinga wano menya amanya oshagedde kati jangu wano Vicky guno omukutu gw'ogulaba guno omukutu ogulaba gukozese okuvuma Bobi Wine muwemule n'ebigambo by'omanyi ebisinga okuba eby'amaanyi bagenda kuyita bakuwa ekifo bagenda kuyita bakuwa ekifo wano ebikyamu eno gavumenti bye promotinga angi n'emimwa tegirina kuyitako buwemu oba kuvoola ewaffe twakulira walungi nedda abatufuga baakulira wabi tebaayinanga bisengejja nga nze mpadde ekizambo nti omukutu guno lwaki onnyiiza meze ntondo tonterako ekizampo zifaanana zityo busungu tusonyiwe akwesa emyaka so olwaleero nze sanctions zino ezijja njagala kwebaza Bobi Wine era ntwala omukisa guno nga ndi ku Vic exclusive okwebaza Bobi Wine engeri gy'okolamu ebintu mbutuufu ejjudde magic nti wagaana okulwana okuleeta bannayuganda ku nguudo bayiwa omusaayi kubanga buli wolireeta ensi n'ogireeta mu kuyiwa omusaayi naawe mu kugenda kwo osobola okugenda n'omusaayi nasonyiya akantu kano naye nkasi olw'ebikolobero ebyo by'okola ng'ojja mu buyinza Bobi Wine yagaana okuyiwa omusaayi n'asalawo alwane mu nnwana eri tekiniko nti ensi etuwadde omukisa kamera weeziri ensi kati yafuuka emu ali mu America kimutwalira seconds okumanya ekigudde e Uganda n'agamba kaakati kiki ennina okukola okuba gavumenti eno abasajja ekisooka balina buli kimu naga kampite mu nnyimba n'aziyimba ezitegeeza ekiri mu Uganda yagenda okulaba ennyimba waliwo oba oli awo batafuna bigambo n'adocumentaringa eyo movie era bwe yali atambula yagamba iffe tutambula ng'abasajja twagala tubalage sente ze batuwa e Uganda biki bye bazikolamu era firimu yatambula bino bye bimu ku bibala ebiva mu ntambula za Bobi Wine gwali eyaga nti Bobi Wine atambula n'agenda ebweru Bobi Wine okugenda ebweru ajjayo ki bino byajjayo gojja kwagala okunafuya naye yakola bikolwa nga mwami Museveni we yayimirira n'agamba nti nno ng'agamba abazungu nti oba tebamuggyeko obuyambi singa banamuggyako obuyambi kijja kuyamba wano gavumenti okubeera nga bagivuunika mangu kaakati Bobi Wine agamba katuteme ku nsulo za ssente batuteere sanctions kuba n'abandi badde bakukusa ensimbi z'eggwanga bazidduse babeere nga bazikomyawa wane ewaka e Uganda so I salute you president. Tufundikire sho naye lwaki totuwaayo olunaku lumu nga lwakwogera ku bintu bino ebyenvumba abantu babinnyonnyoke bulungi omanyi nina ekintu kimu kyembirivinga olwaleero nti Bobi Wine ataddewo trend ey'obunkenke ndabye mutabani wa mwami Tibuhaburwa ng'ayita ku mukutu gwe ogwa former Twitter ayina ebigambo by'ataddeyo ng'alaga bagenda kulumba ekitebe eky'Amerika mu Uganda babeere nga bakunya mu bigambo bye bakunye omukulu amanyikiddwa nga William Pope kuba olwaleero yakiikirira Amerika mu Uganda abannyonnyole lwaki alina obukyayi ku gavumenti ye NRM
ne taata we Yoweri Kaguta Generali Tibuhaburwa. Bw'olabanga ng'omuntu nga atandika okulaajana n'okwekwata ku kitengejja, manya ali ku kyokya. Amerika okuteeka envumbo ku bano abali mu bitongole by'okwerinda teyakatandikira ku bana abana. Ow'amakomera by'abashayija aliko envumbo. Abel Kandiho aliko envumbo. Generali Kale Kayihura aliko envumbo. N'abalala bangi abali mu magye. Naye Amerika ebyo byonna ebikola kulaga bano abali waggulu nti nammwe mujja. And for your information, amawulire agatatambula ne mutabani wa Mwami Tibuhaburwa tafuluma kukwata kkubo genda mu Amerika. I bet you agirinnya ennyonyi kebere UK. I bet tagenda kukwata kkubo gendayo kuba akimanyi nti ne bwana agenda ku kitebe kyabwe ye nga ye bamulekerawo akatiibwa ke ne taata ne babalekera akatiibwa nti bakyali awo. Taata nalina priority nti ye bamuwa ne invitation ogenda mu Amerika, oyo ye atyayo buti, naye mutabani we takyayina ngeri yonna gy'agenda mu Amerika. Wabeerawo olukuŋŋaana olw'abamagye buli mwaka agakolagana na Amerika. Yakadojinga enkuŋŋaana mmeka? Akiwakana genda onoonye mu byafaayo. Amawanga ga Africa agakolagana na Amerika balina olukuŋŋaana lwe batuulamu every end of the year. Generali Kainerugaba bwe yali nga yaduumira amagye g'okutta ku lukuŋŋaana olwo yalina oddubeeramu, yali 2021 teyagenda. 2022 gwe mwaka oguwedde yali omu ku baalina okugenda, ne mu guno omwaka olukuŋŋaana olwo lunaatera okubeerawo. I bet you bw'anaagendayo munanjulira awo ngamba ajjako omukono. Lwaki? Nvumbo. Bobi Wine ono olwaleero gwe batunuulira ne balabanga omuyaaye atamanyi kyakola, ayina tactic nnyingi. Atambulira ku ngeri gye bagamba nti there are many ways of killing a rat. You can kill it by the head, you can hit it in the middle or by the tail. Kati yamanya nti bano bayeekera baagala nnyo ebintu by'okubeera violent. Kamba kube in a technical manner nga muganda nga Jimmy bwagambye. Technically Kyagulanyi akulaga nti amala obudde bungi ebweru w'eggwanga, kyova olaba babimanyera babirondoola Abedi bayomba. Kyagulanyi ono atava ku nnyonyi, jjukira bakolera ono aliwo kati bakomplaininga ayonoona omudidi gw'ekibiina kya Nuupu mbutava ku nnyonyi, abeera eri mu kunywa bukyayina kuwuga. Naye nga bo abamanyi impact ya Bobi Wine ebweru w'eggwanga abali within the opposition balaba nga balina oteekawo embeera Bobi Wine aleme genda. Ebbanga lyonna Bobi Wine yatambulako ko n'empuuga nga loopa omulundi gwali gumu abagenda mu Amerika. You know why? Bwe baagenda ne bakomawo mpuuga ya leaking ebyayogerwa eri. Mpuuga teyaddamu kulinnya nnyonyi yonna ng'afuluma ogenda ne Bobi Wine. Naye nga meeting gye batandikiramu ogenda yamwetikka nga bw'olaba yeetikka loopu Jowero ne bagenda. Yagenda okudda e Uganda ng'alaba bye boogedde eri ate bye biri wano n'agamba byafulumye bita. Tewali muntu yenna ng'ayagala kufuna gavumenti mu ngalo emubeere mu mitambo atalina bambega be. Nga bw'olaba Mwami Tibuhaburwa bw'alina bambega ku ground, kutuukira ddala kuba boda, kutuukira ddala kuba omu butale ne Kyagulanyi abalina. Yagenda otegeera ng'omuntu gw'abadde yeeriraanya yensolima eri mu kubalya Oweekitiibwa Mpuuga n'agamba ono kataddamu linnya nnyonyi. Era Mpuuga yamala ku bwaloopu ebbanga lyonna lye yamalako ng'afulumye ne Kyagulanyi omulundi gwali ogwo on record. Kuba Mpuuga yali ayabye ebyama. Ate nga ye tactic Kyagulanyi yokka gye yali ayina okulinnyamu ku nfeete Mwami Tibuhaburwa kuba akimanyi amagye wano e Uganda gagondera biragiro bya Mwami Tibuhaburwa. Mu paalamenti mwe yali badde ayitira, paalamenti abagikulembera batambulira ku ntoli kuba n'omukulu yeewaana naga Anita Amongo oli mulungi. Olaba ogatta executive ne paalamenti y'eggwanga oli mulungi. Envumbo ku bakungu ba gavumenti kabonero akalabula bali abali waggulu nti mmwe muddako. Kiringa nga bwe walaba Norbert Mao ng'afulumye n'agenda mu The Hague mu Netherlands ku International Criminal Court. Tebaayita Mao
bayita generali Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Era ebbaluwa gye bawandiika tebagiwandiikira Norbert Mao. Norbert Mao yakiikirira Yoweri Kaguta Tibuhaburwa generali mu The Hague mu Netherlands kuba Tibuhaburwa yamanya wenkwatire ekkubo okulinnyayo nandifundikira nga nnemereddwa okudda. Amanyi impact y'amawanga g'e Bulaaya. Kino njagala mpite ne ku mukutu guno ogwa Vicky Nkyogere. Gwanyooma amaanyi g'amawanga g'e Bulaaya. Njagala oddemu emabega ojjukire ono ye afuga Uganda yajja atya. Ddala akikwalinnyiddde era baani ababadde bamutembeeta all along. Mwami Tibuhaburwa alaga bannayuganda nti yakyawa Abamerika, yakyawa Abangereza UK n'amawanga amalala. Naye nga bwadda mu kamooli ffe byakukuta tubimanyi. Okumanyanga ekintu kino kibatuddemu era kibanyiga. Gobadde okimanyi nti Lwaboogo Odrek gwe njogerako omukodomi baatuuka n'okutuula mu meeting gye tubadde tuyimba ku mikutu gyaffe gyombiriri ne batuula wali eri gye batera otuula ekyankwanyi nga intention yakunafu y'amaanyi ga Bobi Wine ku media kuno ne bagamba tufunye tutya bannamawulire tufunye tutya ba prominent figure binabiwakanya. Noonya meeting ya Lwaboogo gye bali mu audio yafuluma video eri buli wamu. I don't bring out information etaliko backup. Lwaboogo yennyini ku microphone ng'ayogera n'agamba mwami Tibuhaburwa tujja kwetagayo obuwumbi obuwerako okiriyaringa erinnya lya Uganda ebweru w'eggwanga international tuwedde tugudde Kyagulanyi atumalawo. Tebaakoma okwo Jjajja Odongo n'omuwulira nga yeeteteggula Kyagulanyi ono twagala kulekerawo muganya kufuluma. Buli wafuluma wano ebintu abyonoona aleeta emitawaana oyo yali Jjajja Odongo bigambo bye. Ne bagamba baagala in fact passport ya Kyagulanyi bagiwambe naye kiringanga kuddira njovu noyagala ogiteeke mu kaveera akeeru oba akaddugavu tejjamu. Muganda wange kyovala nagaye nti programu eno bwe tutandika okwogera ku mawulire agali international ogwana otuwa akadde akamala nga nfundikira ku bintu by'envumbo. Gwe Munnayuganda ali eyo toterebuka toggwamu maanyi toba na kutya. Waliwo bentera owulira nga bagamba mwana mutugamba buli lunaku ku International Criminal Court ebintu byayo ng'ebikola mpola. Munnange bbugubugu teguba muliro. Bano baba baagala okulabika nti baba baagala okukwata bumba nga bamanyi tobava mu mitambo nga bakulina. Obutambi bwonna n'ebifaananyi bye mubadde nga mujja mukuŋŋaanya temukoma okwo. Buli gwe batulugunya, buli gwe bawambye nga muyina akatambi munoonye engeri yonna gye mukaapulodingamu mukateeke ku mikutu emigatta bantu. Wallahi kajja tuuka kube kikwatako ku kitebe, kajja tuuka ku bitongole ebyenjawulo ebirwanira eddembe ly'obuntu wano ne bweru w'eggwanga. Nawulidde omukyala Wangadya nga nfundikira, Mariam Wangadya ayogerera aba akulira ekitongole kya Uganda Human Rights. Omukyalo oyo namuwulidde nga yeekwata ku kitengejja ng'ali mu interview emu. Baamugambye obirivinga nti abaana bawambibwa, obirivinga nti abaana abaabulijjo bali tried in military court. Nagamba tekyali badde kya bwenkanya abaana abo tryingibwa mu military court naye mu ebiri mu Uganda. Kyekibuuzo kye baamubuuzizza ansa gye yazzeemu tekwatagana anti kye bayita okwekwata ku kitengejja kwegamba n'aliyogedde mu lulimi oluwangungu nti ebanga nkodomali ekutte ebisubi enywa ekutte ebisubi Kansubirensi. Programu empiso